Buli mwaka abasiraamu basiiba okwoterera ensi yonna era bwe kirina omwaka guno ng'olunaku olwaleero lwe batandise okusiiba ekisibo ekitukuvu ekimanyiddwa nga Ramadan. Ng'okusinziira ku kitabo ekitukuvu ekya Quran bateekeddwa okusiiba ennaku 29 oba 3 era ng'ekisibo kifundikibwa n'okulya Yidi. Mu bubaka bwa Mufti obusomeddwa omumyuka wasooka Sheikh Muhammad Ali Waiswa akuutidde abasiraamu okusonyiwagana awamu n'okukozesa ekisibo okuleetawo emirembe mu bantu bonna. Tusaanidde okugenda mu maaso n'okusabira eggwanga lyaffe lino n'okusabira ensi yonna emirembe gibeere nga gibuna, gibeere gyalobeerera, tubeere nga tulina obweggafu obw'okukolaganira awamu n'entegeeragana ey'emirembe mu nsi muno mwe tuwangaalira. Tubakubiriza nti bwe wabaawo obutategeeragana bumalibwengawo mu mirembe. Ono era akoonye ne ku kitta abantu ekikutte wansi na waggulu mu nnyaffe Uganda nga basooka kuwamba abantu wabula ne babasaba n'ensimbi. Notta omuntu nga tasobola kwerwanako, sigamba nti akutte ekyokwerwanyisa naawe okutte ekyokwerwanyisa ne mbeera nti mulwanagana nga waliwo n'ensonga ebalwanaganya, naye omuntu n'omuwamba ali mu kkubo liddayo wuwe olw'okuba nti gw'onoonya ssente, onoonya bya bugagga, kyannaku ddala era kyansonyi eri abo bonna abatemu abakola ekintu ekyekkobo ekityo ekireese obunkenke mu ggwanga lyaffe. Ate ffenna kyansonyi okubeera nti tutunuulira ebintu ebyo nga bigwawo mu makkati gaffe. N'olwekyo tukuba omulanga ffenna tukwatire wamu. Mu ngeri emu abasiraamu abawerako era badduukiriddwa n'ebyokusiibulukirako okuva mu kibiina ky'omwannakyewa ekya Khalifa Ben Zayed Al Nahyan Foundation okuva mu ggwanga erya United Arab Emirates, ng'omumyuka wa Mufti Sheikh Abdullah Ssemambo Tamusuza yabibakwasizza ng'onaasabye abayina okudduukirira abatalina. Bino byonna bibadde ku muzikiti omukulu era ekitebe ky'obusiraamu mu nnyaffe Uganda ku Kasozi Kampala mukadde. Era nkubiriza bonna balina obusobozi era mu kisiibo muno ekiseera kya kusaddaaka, ebiseera birungi ate nga n'empeera Katonda azidabolinga, azigabanya, azikubamu emirundi n'emiki n'emirundi. Kuyamba abasiibi si wano wokka ne mu bifo ebirala mu ggwanga ne mu nsi yonna okubaliza awamu n'olw'emirimu emirungi gye bakola, kuzimba emizikiti, boreholes, amasomero ne services endala ze bawa abantu baffe. Tubeebaza era tusaba Katonda akomeka bakoobye n'abantu be n'eggwanga alikuume mu mirembe. Isa Kigongo ku lwa Channel 44 Oleguro.